Finally, Dr. Halima azadde omwana naye bibino mbirina mu masawe chamagero chitusewo tokisubwa ku mwana wa Dr. Halima. Chosen Becky naye alina byabagamba oluvanyuma lwa kuzaala baby boy naye mulina mu masawo. Kale nga wali enkola yafano kwanda boyuji ka video kampele ka like tumenga tusolo kweyongera na mawulire gafe go na tana subscribinga tugamba subscribinga obelenga wegata ku mukutu gwafe guno gwa wanda boyuji haji miti walinyo okulomberedwa namba irawe sembe 15 inboxing aja kuba akuyamba kale katweyongereo na mawulire gafe galero olunaku olwalero Chosen Becky avuddeyo na postinga videos ziyali cause mmanyi bulungi kino abayimbi walio level we batuuka nga omuntu wabanga ozadde kale ngonatira okuzaala tosobola kuva ino tandika postinga obulamu bwo oba private life yo ku social media cause manya abantu abamu bayina emitima mibi bantu ba commenting comments nchamu kale ne bikuletera ki depression kati videos yali yazitereka era nga videos omukulu Amiru oba mu tata baby oba tata mu stuso mupya yavuddeyo nagamba ntino agenda kuba azipostinga emu kati emu ku videos ze yali yakola nga lirubuto nga tebagala zipostinga lwansonga za ba social media in-laws yeno naye ndala obosobola ogenda ku page ye ya Amir Amir wali social media oja kuba ojiraba ekyamagero kitusewo nga Dr. Halima naye nga basinga bali bagamba Dr. Halima ajja kuzaala omwana omudugavu Dr. Halima ajja kuzaala omwana biki oshegera Dr. Halima yabakubye ka surprise n'abazaalamu abazalidde omuzungu bannange wali ku social media omuliro mu comment section abasinga badde bagamba Don Asia yali amuloga Don Asia omulogo wa kuno yali amukolimira tajja kuzaala bulungi naye nga bambi yasobodde okuzaala nga takozeseza C-section kye kino ntino bagenzi ne bakokolako operation naye nga Dr. Halima omwana we yoyo genda bomulaba mu maaso ko oba omulabye yuyo nka video kabadde kampi nyo naye nga masa wengera baka kupulengira kona okalabe go na tana subscribinga wano kwanda boyuji obelenga ofuna buno obuntu webuti kale olumu bagamba togera nyo naye nga atenga gemazima okitegeera obanga to subscribinga wano ogenda subscribinga ku channel ki agagenda kuwa mawulire wegati basedebu bamenga ba Dr. Halima bali ba faded tiktokers mwandi bajewa ngasinza balese wano ku YouTube kale ngenda kuma nkuweyongerayo na mawulire amalala angata mawulire gano si malungi by the way ku alien skin bali ba mu framing bibi no sobe wulide ya video ya lere genda kuwa muka speed inda bavuga muko ka speed newo boli mu motoka sibo musipigunyere bwaba oli mu office tula mu ntebe yo terera kyusamu obulago okyusemu obulago omale oskeblies in out katika kanda ebigambo bingi byogeddwa nali nagana okubaako nekyenjogera kati naye nina audio gyentadde wansaawo ngirimu amaloboozi ga kyali wange oba kyali waffe aliyeni ng'alina ebigambo byayogera nga ye ebyo ebigambo byali byaluli emabega ng'akyali ku mulamwa gwe tuliko omanyi abantu bo basobola okukera ne balaba omuntu ne bamumuukira naye nga tebamanyi kikibaddewo just bo olumala omutegeera era ne bamwagala era kye tuba twagala ffenna abantu baagale bannaabwe naye bw'owulira ebigambo ebyo n'owulira nakati ekiriwo naye ate nze sisobola kwewuunya nga kyali wange yeefudde bw'atyo gw'olaba osobola okukeera ne weefuulira Katonda n'okeera n'omugamba nti ssebo si ggwe yanfuula ow'akabi n'omuggyako akavimbo ke ke yakuwa n'okagabira omuntu omulala sitaani nti sitaani ye ggwe yanvimbisa kale sisobola kwewuunya nga weefuulira buli muntu okitegeera kuba bw'oba osobola okukwata akavimbo Katonda ke yakuwa nagamba nze nkufudde ekyo nkuyisizza mu byonna by'oyiseemu nkufudde ekyo pulasiti n'omala omulagako nti kawaani si yeggwe ndoza ne Katonda asobola okuzannya paati ye okugezaako kakasa n'abaliddawo bonna n'abagenda okubeerawo kati okubalagako nti nze nnina amaanyi agasembayo era mwenna abavayo ne mulumba nti yeffe tukubya alien skin kawaani bane siffe tumukuba era tetulina kye tumwagaliza kibi wabula twagala aterere mu kkuba eki kuba bulikedde abantu bakola ensobi ate ne beenenya abantu ne babasonyiwa
nego bovayo no ngamba mbo yenze inkubi alien skin oyagala okungamba alien skin be yali ajja teyasanga kusomozebwa tewaliwo bamulwana kuba yeye mulwana yennyini tewaliwo bakulwana sebo mukulu mulwana naye olowooza lwaki wabayitamu n'otuukaawo kati nkukakasira tewaliwo asobola kusula ffe tetulina maanyi gasobola kusula bye tutaatandika wabula katonda yatulinako obuvunaanyizibwa kati gwe bovayo n'otulaga nti katonda kawa si eyakufuula ekyo kyoli naye era aba alina okukulagako kuwa n'ekizampa abalala nti ye yasembayo kuba katonda yatugamba buli omu ali mu kifaananyi kye okitegeera gwe bw'otulaga nti ekifaananyi ekyo kyeyambudde si yakuvimbisa amazima ga katonda mu ggulu aba alina okukulagako nti wa kibi era tebamwerijjako kati nze sisobola kwewuunya nga nkulaba nga weefuula ku ssaawa zino nga weekyusa buli lunaku gwe laba weekyusize yakufuula ekyo kyoli bwe tuva ku ekyo njagala tugende mpola ku luno muntegeere bulungi kuba njagala ensonga zino tuziggyeko ebirowoozo oli ye yennyini amanyi ekyokukola yetereze tuve ku baana abalippira kuba mulimu abantu abakulippira n'akulaga nti akulabidde emyezi 3 oba emyezi 4 nti ate akwagala nnyo era asobola okufa ku buli kimu naye oli bw'aba asobola okwerabira ne katonda eyamufuula kyali gweoli shuwa ki nti gwe tasobola kukulya kiwaala kati mugoli shuwa nnyo gwe wakabi nnyo n'okusinga oli eyamuyisa mubiri nga gwe tonnamumanya n'amukuleetera n'amukulaga mulidde ekiwani nti gwe si ye gwe wakabi kale bwe tuvaawo mwayogedde bingi nnyo lwaki Kibanda teyawanise ku champion gundi show ya champion gudo lwaki kuba buli mboozi gye tunyumya Kibanda nawe abataliimu mission yammwe mwagalo gituukiriza nti mission yammwe yali yakulaga bubi bwa NUP era wuzike egenzaawo nga ne waba omwogezi wa NUP taze kwogera ku nsonga naye mukivuga mukitwalawa ekyatezaawo NUP obukulembeze bwayo ne bagamba nti yono omwogezi waffe kugezaako kukakasa nti omwogezi waffe kyatayogedde kiba tekituvunaanyizibwako nyete gwe bwe nkulaba nga buli kyokwata okikwata kugezaako kulaga bantu bobe wa NUP lwaki wakana nti omulimu gwe babawa si gwe kulwana NUP bwe tuvayo ne tugamba abantu ti ekitufu mwakwata ssente mulwane NUP muyinza obwakana nti NUP neweba tebiriimu muwunzika mugitaddemu oba ontegeera bulungi njagala tubeere bagezi bannayuganda ku mulundi guno kuba gwe bw'ovaayo n'otugamba nti tetwawanisa eshooyo ate nga so z'abalala tubadde tuziwanika njagala tusiriikiriremu alien skin walina sitya ddenja ani gwe wagamba ogiwanika tewalabanga bulabi nga abantu bawanise ate ekirala wakwata sitya ddenja konsati n'ogiteeka ku Freedom City